aba kampuni ezikola segereti leero balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi okuwaayo ebirowoozo byabwe ku musolo omupya gavumenti gw'eyagala okwongera ku sigala. Kyokka bano bawakanyizza omusolo guno tegugenda kuyamba gavumenti kuyingiza nsimbi wabula okwongera okutumbula abakukusa sigala nga bamuleeta mu katale kuba agenda kulinnya ebbeeyi. Despite every effort they make, and I'm sure that once in a while you see articles in the paper where they've arrested vehicles which are packed with all these illicit trade, it is difficult to beat if certain things are not in place. And one of them suggested by our corporate affairs manager, Charles, was punitive damages. I think the cost of smuggling must not be bigger than the punishment you get. Mu kiseera kino sigala akolebwa kuno aggyibwako omusolo gwa $5.5 ku buli miti 100, naye mu nnongoosereza empya mu tteeka ly'omusolo erya excise duty, gavumenti eyagala kwongerako $1 ate ye sigala ava ebweru abadde ku musolo gwa $7.5 gugenda kukubisibwamu emirundi 2. Kati abakola sigala balabudde nti gavumenti terina nsimbi zegenda kukungula mu musolo guno kuba abakukusa sigala mu magendo bagenda kweyongera olwo sigala akolebwa kuno agwa akatale n'omusolo gugwe. Because of the challenges around illicit trade, consumers are left, with, the burden of taking up products that are cheaper because they've evaded tax. And then as a business, we suffer the consequences of that, which obviously also impacts our pricing because we are obviously compliant to the government policies. Kati bano basabye gavumenti eteeka amaanyi mu kulwanyisa abakukusa sigala be bagamba nti beefuza akatale n'ebitundu 34 ku buli 100. There is a need to address this issue which is affecting tax generation. Any change, and our request to have a new movement on taxation is based on the fact that any change will only punish us who are abiding to the laws of the land and increasing the opportunity for the illicit trade to grow. Bano baagala gavumenti emimule ebibonerezo kuba kukusa ebyamaguzi ne URA eyongera amaanyi mu kuziba emiwaatwa egiriwo. Is to introduce administrative and more deterrent penalties for perpetrators of illicit trade. And what we have continued to see is that these penalties, both administrative and those that have to go through the process of court, tend to be quite light, and that does not exactly deter this practice. Singa ebbago lino lifuuka etteeka, gavumenti esuubira okusoloza obuwumbi 19 n'obukadde 4 okuva mu musolo guno omupya ku sigala. Wabula abaka kakiiko k'ebyensimbi nga bakulembeddwamu ssentebe waako Amos Kankunda tebamatidde na nsonga ezireeteddwa abakulu bano ne bategeeza nga bwe bagenda okusisinkana URA okumanya obuzibu bwe buva. Okukusa kwa amaanyi abantu bayita ku mazzi basimagolinga sigala n'endala eziyingira tulowooza tezirina digital stamps. Weewaawo kiba kitegeeza nti omusolo tebagusasula bingi, kati tetusobola kulowooza nti kituufu okuggyako nga tumaze n'okuwulira sayidi eri endala. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.